Mpuuga okola omukolo ogwo ayagala kulaga bannayuganda kino ekintu ekimulika akivuddemu atya era akivuddemu akulage nti akivuddemu ng'ayina abantu kintu ekimuliko kino ebbala lye bamuteekako abanuupu si banuupu bannayuganda kuba nuupu teyina maanyi nga bannayuganda tebasazeewo bannayuganda ye nuupu ekyo si bbala lya miliyoni 5 byokka nti ekizibu kya Uganda era ekintu ekisinza okukuumira Museveni mu buyinza ebadde opposition kati okujja kw'abaana bano abanuupu bemujjerega bemulabanga abayaayi kujjeyo ebintu bingi. Can you imagine Joel Ssenyonyi Kaseya agenda mu parliament Anita Amongi watandise okulabisibwa ebikola ebadde tatambula bulungi era gwampuliriza ku radio njagala okkiriza nti Ssenyonyi bamutema budget mwavu nga bajjo nti bwe yabajja ne bagamba nti ffe tetujja kuzibikira bibiri mu parliament tujja kubanga twogera amazima nga bwe tuli ne bajjayo buli mukala zaabwe entuufu. Kati omukolo gwa mukulu Mpuuga tegugenda kulangirwa political party kubanga ekisooka interest z'abampuuga si kufuga ggwanga ate si kutwala buyinza interest zaabwe zikoma ku constituency nti bo baagala kwenywereza mu parliament ontegedde bulungi nti tebalina mutima gukola political party wabula guno omukolo genda kubayamba okwepositioninga nti Archbishop oba Katikkiro wa Buganda oba Omulangira Kasimu Nakibinge asobola okuyita Kyagulanyi n'amugamba mutuule muve mu ntalo ng'Abaganda tezibagasa kati bakoze omukolo ogwo okulaga eggwanga nti naffe gye tulina following amaanya Dr. Abedi Bwanika gayogeza ba Dr. Abedi Bwanika ye wa budget si wa byankyukakyuka budget. What do you mean? Mugabe wa budget kasaba yo alina wakama ompulira ye kimumala njagala oyawula omuntu alina ebirowoozo ebitwala eggwanga nga ayagala eggwanga lyonna n'omuntu ayagala okwekumira mu kafo ka parliament